Ebyemikwano birimu eddalu mu nsangi zino sikirabanga yamala kisiŋŋaana buli sayidi aniruli yali akirabye mbasajja kw'ossa abakazi leero luno tugenderawo kuba bingi byakyuka buno omulembe n'abakaddiye bayaaye nnyo sibyogeza buto mmanyi nkuze kati abakyala bayogedde ne bagamba nabo bwe bintu byabasibako ebyatuuka kakati kiki kyobuuza omwana amaze okugamba nti ebyomukwano birimu eddalu ensangi zino oli ku Bukedde TV programu kasale ka mukwano kiki ekirala kyobuuza kojja Ssaalongo Kamanda Abe nga amaze okutuula waneeno ntebekedde ntende olwo tomanya bumanya nti ate n'abazaana we bali era nga balindiridde okulamusaako bakwano baffe abalungi baffe ab'emikwano bakabirinage bannange musula mutya omuzaana wa Kabaka Nandujja nze mbabuuzaako musula mutya anti gyali eri emmengu ateredde wama munnange muganzi wange nkutumidde nnyo nti osula otya kanywanyi munnange ngandudde okukulabako osula otya oli kanywanyi nsolo nnene jabala emirimu webala okulembera Obuganda munnange simanyi nakumanya mukama akumpere buyi mukisa munnange ogira okyawangaala nnyo gunda nyeera bannange binzikwako nze simanyi nakyakola olutiko ena ne lukumera entunula n'ekyuka enzisa n'ekyuka eyacuucu ekyuka maama mwafuna omukisa Ssaalongo anji munnange nze bwe mbanga nnamusa ku beene omukyala omuzaana yafumba embuga n'olwekyo bwe yeetotoggolera waneeno mumanya nti waliwo ensonga omanyi bagamba ekikere tekibukira bwerere misana buli lwolaba nga kigize omanya nti waliwo ate ebirala akati nno bannaffe ffe tubeera kasale ka mukwano essaawa zino zennyini mukimanyi bulungi nti ffe buli we tujja tuba tuzze kubangula naye nga tetunatuukira ddala mu bbangulyo bannange kansooka enjozeeyoze omwana mulenzi kyalimpa ne mwana muwala Miriam bannange mwebala okutuuka ku kkula ne mwanjula mu bazadde ensi nebategeera bannange ensonga nneeyo nkulu nnyo ate mwantegeezezza nti bino bulijjo bye tukoonako wano ku kasale k'omukwano bye byafuuse omubumbirano ne musobola okugamba nti naffe katulangirire ekintu kyaffe tukisse mu lujjudde olwo nno tutandika okuba ebintu byaffe nga teryatukuba ku mukono era balangiridde mu lwatu obwenzi n'obubuulira kitaawo n'ennyoko nemubuteekako n'obusayiningirira n'omukono nti munnange nze gwolaba ngenze mu bikolwa by'obwenzi kale naye katubasabire baana baffe mwebale nnyo abatuuse ku kitono ekyo oba ku kirabo ekyo omanyi Katonda agaba kigabe naye kantumire nnyo omuwala wange Mariam Ndagire ekitono ekyo munnange naffe nga tukyagala ekula mukwano Mariam Ndagire nange abaana ngeri gye tutandise okuboogeraayogerako batandise ebintu anti kakati tutandise biri twagala tube mu nkiiko eya Stacy eyaggwedde eyagwa eya Morini netugba kakati tutandike Ndagire obeeko kyotugamba munnange wange mutuufu nedda enkola tejja kuba nnungi kati ate senga bw'abanga yagambibwe munnange guno ogamba ki ensonga ezo zamuluma dda amagezi nga bukyali ekintu kisobole okutambula obulungi munnange abantu baneeno bayinza n'okutuka emitima ate nawulirako ne muwala wange oli abambejja simanyi kye batwagaza enfa nnungi nempulira nti waliwo empulubujju neeyitaayita bwe wayimva nnungi kikikyo sikyawuliza ate kati bisirise nengamba omwana baali bamutemako bigambo naye ate nga mubutuufu kyekintu kyetwandyagadde ffe tubagamba byonna kati bikwasa Mukama amiina senga abaana baneeno naye batudde ku TV zaabwe balindiridde obwedda era ensonga eno gye tubaddeko yabakwata omubabiro ekyamazima abaana bingi bye twakoonako
ate nabo balina bingi bye baweereza era onoobeera obiwulira twagala tuwumbewumbe ku nsonga kiki ddala buntu ki oba bintu kisenga abantu bye bakola nga bali ne bannaabwe eyo mu mikwano gyabwe mu bufumbo bwabwe munno n'atandika okumufumiitiriza n'okumuteebereza nti Magidda akole kino kyekino kati ateekwa okuba nga yafunyeyo omulala ateekwa okuba nga mubutuufu bwe bagiraasi nga yagenze ennamba kati yakitundu kubanga senga ekyatulesa omutwe guno si lwakubanga buli kye tuteebereza kituufu naye twagala okugyawo embeera ereetera omuntu okulowolereza awo manyi baga nti alowolereza enkoko byerya takimaza ttooke kakati mu mbeera eyo twagala omuntu alye ekikoko kye nga tekirinaako okukirowolereza kyonna nti kino oba kiri senga olinayo obulala bwoyinza okukoonako luga nti baluli eri watuwa bingi noga nti embeera oluusi zikyuka omuntu eyajjanga nga yeetisse najja ngalonza n'obuuza noga nti nosooka nolowooza nti oba oluyawo ensibi zaabuze naye ogenda okulaba nga kigenderera noga nti osanga ono yakyusa senga biki ebirala bye tuyinza okukola tomanyi ti naddamu nembawaana nenga nti mwe abaami mukama yabawa entetenkanya entetenkanya yammwe iyo mbutuufu nze nagisiima kubanga omwami nga mwenzi mulungi oyo ye lwamulowooza nti bw'anaayenda tajja kuleeta lwaleeta ogenda okulaba aze yeetisetise nnyo ate nga n'essanyu alina ddene nnyo essanyu nga ayiwaliyiwe bwati oba abaana n'abayita gundi noga enkyamukirira eno nga si ya bulijjo olwo amanya agasalasalako nandu kaaba ataniko mwatu jangu Rose jangu kulabe wanabi ataniko bekebeza mbutuufu bw'abanga takikola bulijjo tandika okulowooza kiki naye nga te embeera ze ozimanyi omanyi bw'obanga omuntu on'omuyiga onoobeera naye obulungi osooka kumuyiga n'omanya nti bwatunula bwati kino kyabalowooza bwatunula bwati nga bakadde baffe balinga batutendeka nti ayinza obutakubuggulira ng'okoze ekintu nga waliwo omuntu naye n'akusimba busimbi bwati liiso noga ndi nfudde maama n'otandika okugwa mu bikopo oga maama nfudde oba kakati kiki era ogenda okulaba ng'okirabye kye wakoze n'otandika okukittaanya mpola mpola naye omwami oba n'omukyala bw'obanga mu butuufu omusomye n'omanya nti ateekwa okuba waliwo ekintu waliwo ensonga lwaki atandise okukyamuukirira lwaki atandise okuyitaayita abaana lwaki ate nga bulijjo bwajja ayitawo buyisi paka mu kisenge ayitawo buyisi paka ku mawulire ayitawo buyisi paka ku kunaaba naye ku luno bwazze atandika okuzanyazanyako eri atandika kwebezabeza eri abaami Katonda yabawa simanyi oba olwowolereza bakyala nti bo tebabikola kakati naawe gwosobola gwe owuwa omukyala nga mubutuufu ayise mu makubo agatali matuufu gw'omulabira ku ki sinafuna experience eyo nti nkyali wa mukisa tebannaba kukyukakyuka nnyo embeera gye nabalabirangako yeeyo naye ng'ate era tebirema kubiraba ku miriraano mu bantu gye tutambula naki n'okuyombayomba kuno okutaliiko nsonga wekutandikira nako kuyinza okuba nga kulina kyekukubagulizaako munnoowo wasiibye naye kale oyinza okuba tewasiibye naye buli kimu wakireseewo waka buli kimu wakikozeeko buli embeera yonna ennungi ogisuubira okuba nga weeri ewaka ne mu kaseera mpawe kaagabwe kati muno n'akyuka
nga n'akaswera obuswera okumugwa ku nnyindo kamuyombya ate n'akyusa oluyombo mu kifo ky'okuyombesa kiri eri ate n'akizza ku gwe era n'ogaana otandika nti naye munnange wano kiki wegamba ng'alinganga andi kati awo nga kyeyeepena awo aga nti kati we tunaatuukira okugenda gye tuweereza emisango nga mutuufu takyalina watandikira kwate omuntu ayombedde mu ddiiro wona n'ayomba ne mu kiyungu wona n'ayomba n'abaana n'abakupa n'atandika okuvuma ebitaliyo kati gwe onootandikirawa kizibu nnyo era omanya nti luno dwe lunsaze kaninde lwanca kubanga munno engeri gy'atandika okusiikuula oluyombo olwalinaako nsibuko n'ayombera akandundu kwandiroozeza nti kale olusi kisoboka okuba nga waliwo ekitabaddeewo naye nga tekyandiyisa ate mu kuyomba buyombi nekutegeezaako obutegeeza naye muntu n'ayomba n'aseekula oluyombo n'akasolya ne kaagala okubambukako amabaati naye naate abakyala oluusi ye aba tatambudde naye kati ate akulowooleza gwe okuyomba kwe kulaga ate gwe kati agamba watambudde omulaba kikomyo kyonna kyakuseekusedda kakutande mwe abatambulatambula abo baba babeera mu ofiisi nemukola ki nemwesabya buno obuugi bwa kawungeezi nembala obugwerezayo obunyama nemubutumya buno obugundi busoseji nemubulya kakati ogenda okudda ewaka kacyayi kano kosooka okunywa tuleete ssebo kyayi ngate buli janywa kyayi ekyo kyokka kimumala naga kati yamunyweddewa musajja ono omulaba kati ekyo kyokka kimumala okusimbula naaga kakati nonze kati amaze okulya nakuteeri kakati ajja okujja okunnaabirako kantandike awo naatandika kubanga kati awo takyayagala omukoneko takyayagala omugambeko takyayagala kubanga oganya okukola ki okulya era nze nsaasira nnyo abaami nti oluusi bambi tugenda luusi ne tubeera ku mikolo gyaffe eyo oli naaga ndi owange kandyeko ndekewo wenaateeka eyeeka sinangeri kije nabyogera mbosiirye feya twepakirira oba sirya ndekeyo naga mama bampeko katono kasinangeokoza musajja watu wakola gundi kumbe bwebene yemisana nga omukolo gwabadde gwakulya sanga 8 awo olaba atisse webunatukira ku ssaawa emu n'abansi etuddeko naye kati ogabula ku ssaawa awo 11 kandyeko katono kale n'ekyo ekyabambi ng'obadde mutufu onywa akakyayi ng'okomyewo emmere abadde asima emmere ng'ewera muno n'atandika okubega ebibego ng'aleeta n'otandika oliddeko ebitole 2 lekeraawo aga yaani gy'ozannyiramu kaakati nno ekizibu kyendabye kyekyabakozi bannange ebuddo kubanga okuva olusoma luno lwe twatandika mukama waffe yatuteerawo enkola y'akawungeezi okunywanga kukuuya akalimu n'otuta kati ndaba abasomesa bonna bettanira akuuja ako akakawungeezi olaba bwoddeyo ng'okkuse n'okuba n'ebyebajagalo ga nti kiki kino gwe gy'onoomunyumiririza nti watandika okutuwa obuugi ebyo ekintu ky'otaatandikirawo eri kizibu okutandika okunnyonnyola omuntu era nze ngamba abawala bange bulijjo nti kyotookole kumalako kukutuuka eno waggulu mu bufumbo tokitandika bw'aba yakakwana totandika kumugamba hani enjala zino nga zikuze leeta akananka nenkusale n'osala zino n'odda nekuze ku bigere kati bwe binagenda okugenda eno waggulu ng'olwenjala omuweereza buweereza kagirita oba obutaka muweereza abalala ne mwebaka bwe basi empya ne bazisaawa
ne bazisaawa nnyo ne bayita n'obweyo ne bayita n'obweyo ne beera kati yo omuntu ajja kumanyira nti nze olujja olwange bansaayira era ne bayera n'okweyera buli kaseera ajja kubanga agira gakati mama gundi jangu kakati gw'olyokojje ng'oliko n'essungu omugani maama gwe tosobola leero maama onootufuula kiki olujja olwo tosobola kukwata ku lusono olusaawa gwe wennyini bagamba kati afunye abalala lulinga teyeekanyanga kusaayira lujja luno mulaba wamma n'enjala takyazisala engatto bw'oba omwami wamumanyiza omukubira engatto kwogeza n'olekayo mukubira engatto ofudde ajja kutandika ga lwaki takyankubiranga tukega sikyagasa ntambule butambuzi ate atandika okugamba nti maama gundi kati nze siina ngatto zakwambala bannange naye gwe engali zizoba zitemerako ddala gwondeba ndi eno ku mmere n'abuuza ati luli tiyafumbanga emmere yafumbanga era mubiyiseemu mukono gukula mubiyiseemu ozadde n'abaana 3 gukaddiwa abaana bomunyumiza mbunno kubanga ate kakatonda bandi ku mwana ng'omwana yasooka wamuwekanga n'omuweka n'onkubira engatto kakati kiki ekituuseewo n'olwekyo nti ebyo byonna biteebereza byewakolanga sigala ng'okyabikola werai kale senga waliwo embeera etuuka ne mutandika okukodowalira akaboozi omuntu takyakukwatirako ddala nga tulaba wona kiziiza kyonna noga nti naye kakati olwaleero luno olunaku lwabaagalana olwabaagalana luno eno ate munnange sigamba nti oba enkuba yatonye ebidiba byonna byakuludde munnange ali mu mbeera buli kamu n'obwo mulina leese ne muno ogenda okumukwatako kakutama oba nalo ng'awulira oba mama Shakuru awulira simanyi nakumanya bakimanyi nkikana neno oluusi temukaagala akukava mu bingi byebimu bye tubadde twogeraku ebyokuluwulereza kati omukyala naddala ebintu ebitera okubeerawo nga mufunye abakyala abookubiri kati omukazi agenda nalowooza anti ezooli ziweddeko ojja eno aga maama yakati nze nayimba buyimba ki bava muyimbira eri zikasongo zonna zaani zitya roosi kati nze nayimba ki agira abeerera ku ezo naye nalujja tokimanyi nti mulina amaloboozi ga njawulo obuyimba buusi bwe bwaliima bwe bwanjawulo nyimba obubwo nedda kati nyimba obwange kati ntandika okugamba naddala omukyala ng'abadde mukulu yasoose mu maka n'asooka okubuuza nti weyaviira ku buyimba bwange buno n'agenda anoonya abayimba obuyimba obulala ate okubanga obuyimba bwange yabutamwa olulala si bwe kiba naye kakati ebyo byonna birowoozo bituyitayitamu bwe biti mu mutwe noga kati ndowooza byennyimba maama tebikyamunyumira maama ndowooza n'amazina genze nategakyanyuma ndowooza n'okwesibako nyini sikyanyuma nga naye ate munno oyo gwolowooza nti tebikyamunyumira akuli bubi akuba n'amavi yeegayirira munnange mulabira ddala nga musajja kimumenya akukukagwawo neera gwe n'ogaana n'okukubira naye kakati gwe kikukombya kubanga lwakinze wandekawo ate nogenda onoonya abalala lwaki wandekawo n'onoonya abalala
nange nali sikumatiza kyajja buzi kinga kijja kitya kyakuyikiranga mu kyayi kyakuyikiranga kyayi nti nali nzunga ndi nekinjikira siya olusi kiba kyalina mu nankani muntegeka nga kyali kirina okubaawo nga gwe wategeka mpozi nze abali ku sayidi yo sayidi yange eyo yo abakyala mugume bugumi kubanga bugenda mufumbiro oba manyi bumanya nti bobanga bwosoose waliwo mulala oba oli wakubiri manya maliwo okusatu oba oli wakusatu manya olwokuna gyali nolwekyo awo kakkana bukkakanyi ebyokulowooza osooka nobivaako kubanga muno buli kaseera abajja kunoonya gwazaawo mu kafo naye biteeberezebwa bingi nti oli ayinza okuba nga yajjanga n'akantu kakuleetedde sente ne zibula n'atakaleeta era n'okirowooza oli ayinza okuba nga yajjanga bukyali olwaliro n'atasobola byonna byonna biteeberezebwa oli ayinza okuba nga mbutuufu yajjanga buyise kati n'akeera kakati no bimusaze kati yeekeza ekyo nakyo kuteebereza ekyo kyokka kikumya okunyumya oluboozi kikumya oluboozi nga bulijjo wano ngaayingira mukaaga kati bimaze omusala ndowooza yasanze taliyo ajja yeekeza eno bwamala nojja n'otandika oweekezezza n'otandika okwenyumisa obuboozi obutaliyo ekirala kusumatuka kumpita linnya ddala mane nakikugamba ndi mwanyinaze namawejje wini awo ku Mutesa wano Royal University simanyi oba bakimukola bukozi nenabadde nkubaganyaamu naye ebirowoozo kyekyasoose okubeera nambeemu ne bakuyita erinnya eritaliriyo n'agira nagane Rose oga kiki nakuyita wini nga gwe Safina mama nkubuulire ne bwoba musajja ng'oli mu luboozi onyumya bwoti oli n'agamba mu kifo kya Abe Kabanda n'akuyita Jime osooka n'osirisa oluboozi bwoti emisinde bano bakuba saluti gye bafuutuka gye batwala toyinza nakumanya gye bakkira kwegamba eryo wadde mwenda naye ekyo kyo mukikwate bukusu ekyo baani abenda bonna njogera ku sayidi y'abaami soogera ku lulo wekka naye njogera wagwa nali nakibagaana ekigambo ekyo kyemukozesa ekiriwa ekyo nti abasajja benda abasajja basajja laata kwata wano kenderi abasajja laata mwayagala kiwoomya mmwe musigale nga muli bulungi lwaki omukazi yesu akisajja laata n'omukazi asajja laate tekyamutonderwa kiri ate nakyo kikulemesa engeri gy'okinyoola akaziwale akazalaate tekijja kati omukazi ye abeera atya bwekityo wekiri oba obutonde baana baffe muwulidde ebirowoozo bya ssenga ate nga nammwe mulina ebyammwe ekyamazima olina omukisa naawe okututegeezaako ku nsonga zino nga bw'oziraba gwe bintu ki byotera okusiŋŋaana eyo n'otandika okwefumiitirizaamu nga tewekakasa bulungi oba munno abikozerwa kubanga ayinayo omuntu omulala oba kizze buzi lwaki totubuulirako essimu yeeyo gy'olina kintu kikulu nnyo kasita ogenda wewandikira obubaka ekigambo akasaale kyekikulembera n'obukawo katono bw'omala okubuwandiika ate n'obutuweereza ku 8338 ne buba nga bututuukako olwo nno ne twongera okutukiza ebirowoozo byo ate ensi n'ebitegeera senga wange nsobola okuleeterayo ku birowoozo by'abaana n'owulira osobola okundeeterayo naye nange mbaddeko n'akamu kokka kensembyayo keka abakyala luli yagendanga ewaabwe n'amalayo ennaku ezi 2 n'adduka emisinde akomewo mu bufumbo kati bw'agenda ogenda n'akulungulayo wiikisi 2 oba 3 oba omwezi akyali waabwe
akyali waabwe ekyo musajja kimuwa ebirowoozo bingi tuli walumwanga musajja wange bwe namuwa ebbanga eddene ye anaabeera atya kyakukubyangamu naye kati ewiiki eno gy'omuleke ewiiki ebbiri z'omulekedde oba esatu awo olowoozaawo otya omwami asigalaga kati alabika eyiwaabwe yafunayo omuntu n'ekirala nti kwe kukyalakyala wakavayo ate noddayo wakavayo ate noddayo wakavayo nti ate kati ngenda ekyo nakyo kireeta ebirowoozo omwami n'atandika oga eka eyo wateeka okubaayo ekintu ekyabaayo bakyala senga ate era waliwo omukyala wekituukira nga luli yakutegeezangako nti agenda naye kati anaababunabinakwambala katonda bwakuyamba osinga anaafuluma naye oluli eri yakutegeezangako nti ngenzeko wa mukwano gwange ngenzeko wa neighbor ngenze wano naye kati osinga nabusinganyi muntu nga yezigudde tandika okwekubwawo obukyusekyuse tuka nti kiki kino nga teyateranga kubukuba yandibanga omuntu ono alina abalala batandisa okubwekubira mu mbeera eyo omuntu era tosigala kyekimu mu mbeera eyo okirala nti luli yakulindanga n'akugamba nti owange ekirala kyakulimba omuntu alimba n'akugamba nti ngenda Masaka n'akwata olw'ejjinja mu butuufu koobe ng'ogenda ku makubo matuufu ng'omwami wamugambye nti ngenda Masaka emmotoka ne zigwa ejjinja nga mwoli neziba tezigudde niwabaawo yakulabye omwami yalinye omukyala yamulaga agenda Mbaale kakati bw'aba agenda Mbaale omwami ye yali agenda Masaka bagenda kakati ekyomukisa omubi oba omulungi abadda ono yagenda dda kakati abadda omwami ye olw'e Masaka yalukwata nga ono asuzeeyo ennaku nga 3 abadda ava empigi omukyala ng'asowodde mu maaso kati baggulawo mukyala ndooze ye yali ku luboozi ng'alina ku ssimu n'ayingira omwami n'ayingira n'atuula emabega awo omukyala n'asowola mu maaso n'anyumya nnyo alina kwekengera kwonna nyumya ono kwe kukwata essimu nga munaye musula mu kyonudda ddi nja kudda era ndi mu kkubo nzijja ab'Embaale bagamba gyenva kati era alinga oli eyagambye bakutumidde nnyo gyenva natero ndi wano Buyikwe so wali mpigi bonna namugaa ndi oli Buyikwe tate tatakuninawo nsobera kati ate golooza ndi ludda siri Buyikwe ndi Buyikwe namugaa ndi maama gundi tunulako mu takisi emabega mwoli okugira ati ng'ali mabega kakati ekyo okigambo otya omusajja gwe yagamye ovamba omaze okatiza nokukatiza oli Buyikwe ojja kakati ono okola otya kati awo toyina ngeri ki gy'omatiza musajja ono nti mbutuufu tova mbwenzi bw'obanga owagenze Mbaale ate oyinza otya okuba nga ofuutuka Masaka simanyi nakafaananyi abo bantu nga bavaamu awo simanyi bw'abanga mutuufu wampisa mbi bw'abanga wampisa mbi awo nyini we mukwataganira ebigwo nga mufuluma we mukwataganira ebigwo soko mbulire Buyikwe soko mbulire
bannange emboozi eyo ndowooza olina kyogiyizeemu kubanga bingi bye tukola nga tetumanyi nti ate bisobola okutwefuulira naye ng'enkola yaffe eya bulijjo tutera okuba wakadde ne mulowooza ku nsonga zino nga naffe bwe tugenda okuwummulamu n'okunywa ku lwendo lw'amazzi tusaba tovaawo sibyogeza buto mmanyi nkuze kati abakyala bayogedde ne bagamba nabo bwe bintu byabasibako ebyatu